Embeera abalwadde n'abasawo mu ddwaliro lya Durban lisangibwa Busia gye bakoleramu nzibu ddala ng'eddwaliro eddamba balina abasawo babiri bokka ate bannansi 17 abatamala okusinziira ku muwendo gw'abalwadde bafuna buli lunaku. Eddwaliro lino lifuna abalwadde abasoba mu 1,000 buli lunaku nga ku bano kuliko abaweebwa ebitanda ssaako n'abo abafuna obujjanjabi ne baddayo. Ku lunaku tuyinza okulaba abalwadde nga 8 ku 10, that is mu OPD, ate inpatient oluusi tufuna abalwadde 23. Abakulira eddwaliro lino okuli Dr. Dura Ibrahimu ne Angela Iperu batunyonyodde embeera gye bakoleramu ne basaba wakiri gavumenti okubadduukirira nga basuulira ku basawo okubawa eddagala n'okubaweereza ku basawo abajjanjabi era nga n'abamu ku balwadde by'omu ku babadde basaba. Babeere nga batuyamba batusindikire what we call seconded staffs, abasawo abayinza okujja wano ne batuyamba oba bannansi okukola naye nga gavumenti ebasasula. Tukijja tuyambako okubeera nga tukendeeza ku ki tubeere nga tucharginga kasente kangi nnyo mu balwadde ate nabo bongere okujja. Kati singa gavumenti ejja evaayo neraba engeri gyesobola tuweerezako nga amaddagala kinatuyamba kyandituyambye nnyo okulaba nga tukendeezako n'ebimu ebisinga kati nga amaddagala g'abaana. Busia amalwaliro gaffe nga gavumenti tegaliimu nnyo buyambi bw'amaanyi era kyobulaba tujja abalwadde baffe Busia tubaleeta wano ku Durban olw'ensonga abantu bajjanjaba ate bali keya ku balwadde. Kino kiddiridde ab'ekitongole ky'eddagala ekya Joint Medical Stores nga kino kikolera wansi w'Abakatuliki ssaako n'Abakristaayo okuwa omusomo abasawo okuva mu malwaliro agali ku musingi gw'eddiini n'agakola amagoba n'agatakola magoba ababadde basoba mu 200 ku ngeri gye balina okukozesa eddagala eribaweebwa ssaako n'okulikuuma. Bano babadde bava mu bitundu eby'obugwanjuba bw'eggwanga okuli Busia, Teso, Karamoja, Mbale 10 n'ebirala. Omusomo guno gubadde ku Pretoria Hotel e Mbale era nga wano abasawo be basinzidde ne bannyonnyola ebizibu bibasanga nga bakola omulimu gwabwe. Abakungu okuva mu kitongole kya JMS okuli Miriam Ahumuza ne Dinsa Asime basomesezza era n'abategeeza nga bagenda okuzimba etterekero ly'eddagala mu kitundu ky'Embale okusobola okubanguyiza ku mulimu. Era kiwa bagenda kikolako batusuubiza okubeera nga bateekawo warehouse Embale naye nga bagambye ejja kubeera ready mu 2018. Mukiwa ekyo kijja tuyamba nnyo nga ffe abava mu Eastern Region kubanga bwe bateekawo warehouse Embale eddagala tujja kuba tulifuna mu buseera. Abasawo abasomeseddwa basimye omusomo guno era ne beebaza aba JMS kyokka nga nabo basabye gavumenti ebakwasizeewo ku mulimu guno okujjanjaba abantu n'okubasomesa engeri ey'okwewalamu endwadde n'okuzirwanyisaamu. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.